ekintu ky'omuzibe wa SB4 no kiringanga firimu ekituuse kifuuse katemba kinyumira abantu paati ku paati leero n'atomera mu interview eno ne mu ndala enkya nadda n'atomerera wano ne mu ndala enkya nadda era olaba mu comment section Part 2, Part 3, Part 4. Mu bufunza abantu bamufudde ng'ekyobulambuzi oba ekyokulaba bamufudde firimu ey'okulaba. Wansi mu comment section, nenno ne muzibe ateekako ettaala tabeera mwangu. Muzibe alonda akasumuluzo tabeera mwangu. Muzibe akola bw'ati tabeera mwangu. Muzibe oyo okuva lwe yakola interview ne SB4. Buli interview gy'abadde azzaako ebadde emwokya naye mmwe musooke mwebuuze. Lwaki abeera azizzaako? Lwaki atomera mweno n'enkya nadda ne luli nadda nadda emirundi nga 10 ng'ali mu kutomera butomezi. Kino kye tulabanga eky'okuzannya. Eno gye tulabanga firimu etunyumira yeegenda otutwala obulamu bw'oyo eyeefuula muzibe. Nzikiriza. Eyeefuula muzibe ayina ensobi gye yakola ne SB4. Bwe bibanga bye yali ayogerako tebyali bituufu yakonjera. Naye at least naalisabye gavumenti ono omusajja bw'aba yakonjera mumukwate mumutwale mu mbuga z'amateeka mumuvunaane gwa kukonjera. N'ekino ekintu kye mukola ekyokusooka okumuttattana kya bulabe nnyo kubanga mugenda mubuzaawo lumu. Oyo muzibe wa SB4 ayinza obutasukka myezi gijja nga tannabulawo. Kino ekintu ekiri mu kkola olwaleero kyekyo ekyokubamatiriza ddala nti ono omusajja si muzibe yakonjera. Omusajja oyo baba mukwata lumu oba baba kwefuula abataala ba story eyo yayina weekubira gavumenti. Kyokka ng'era ne bw'omukwata bagenda gabye yayogeddeko byabadde kitegeeza bulituufu lwaki bamukutte waliwo omunene gwe kati ne basalawo okuzannya akazannyo k'okuttattana ate ne SB4 bamuttattaniramu kubanga ono buli lwakola statement teyekkakkanya yekka akkakkana n'oyo eyamuwa interview luli okusooka. Ono buli lwalabikako eri abantu abazze kuwemuka kyokka awemuka na SB4. Kati buli ekikolebwa essaawa eno it is a script. Kibale bulungi nnyo naye nga kiri mu kusaanyaawo feesi y'ono gaayi. Bagenda okumubuzaawo bagenda okumukaliga emiggo gye oba bagenda okumutta nga tekyali ayagala kumanya kubanga bamutadde mu mbeera erese n'obusungu mu mitima gy'abantu. By the way, kino ekintu kye muwulira nti SB4 akaayanira ssente n'omuzibe ekyo kyaleetebwawo bonna okuba aby'omulundi ogumu. SB4 kimukuba mu ngeri bweti nti si munnamawulire mukugu okuleeta omuntu ku story eri sensitive bwetyo kyokka nga tamaze ginoonyerezaako. Kati yono muzeyi ne babala nti waliwo abaagala SB4 bw'anajja n'emboozi SB4 mu mubanja SB4 teyampa ssente zange nga abantu tebayambika nze nakalabirawo kaali katunula naye ng'ebintu bino byonna bw'obyetegereza biri well scripted. Guno omuzannyo guliko abaguvujjirira. Oyo muzeeyi gwe mutunulako ne museka oyo musajja n'akola leero n'atomera n'akola ey'okubiri n'atomera n'akola ey'okusatu n'atomera era ye nga tavaawo. Buli lwajja ayongera okukulaga nti bannange ndaba era ye stiru ne bw'oba wasobya bannange osobola okusobya omulundi ogwokubiri ate era n'obeera mu ssiru. Nakibagamba omuvubuka amaanyi gakuwaga osobola okugenda ku luguudo mukaawamu n'ogulayo abeetunda tiwadde kyokoze kibeera kya bussiru naye ate tokolera mu nsobi ndala waakiri oyambala obupiira bugali mpitawa. Kakati n'ono katugambe yakola ensobi mu interview eyasooka oluvannyuma lw'okwawukana ne SB4
lwaki abadda n'enkya n'akola ensobi n'oluddako n'akola ensobi emirundi nga 15 nga buli lwadda abeera akola ensobi. Ono bakyamubambulira bakyalaga nsi nti mulimba era bakyamubakyayiza ddala. Naye ng'ate mubbo ne bana abaga nti bambi SB4 okuyamba sikubi bannange n'abantu bagya tutamya okuyamba kale laba akasajja ke yayamba still awo ne SB4 b'omukubiddemu awo wennyini mu layini mw'omusaasirira obeera omusuuliddemu. Bano abasajja bakugu balina enkola yaabwe ey'ebintu nga basobola n'okuba nga be bakuba naye ng'olowooza be bakusaasira. Era nsuubira SB4 buli lwalaba Kamuzeeyi nga katomera asanyuka, naye ng'ate ye main target eri mu kkubirwa ddala nti laba omuntu gwe waleeta gwe munnamawulire agamba nti oli mukugu. Laba omuntu gwe waleeta. Kati ate ne Kamuzeeyi ne kikuba. Naye wano wakati mu buvuyo buno bwolaba Kamuzeeyi mwe kagenda okubulira. Kamuzeeyi mwe kagenda okufiira. Oba Muzeeyi mwe bagenda okumuwambira. Kino kye tulabanga katemba. Kino kye tulabanga ekyokunyumirwa. So nze nsaba gavumenti bwe muba muwulira ng'omusajja ono yabanyiiza nnyo, bwe muba muwulira ng'omusajja ono muzibe wa SB4 yabaweebuula nnyo, mumukwate mumutwale empanga, mumuvunaana omusango ogwo gwennyini gwe mulowooza gwe yazza dhani okumukamulamu ensaaye yonna, ate era nga still tagenda kusimattuka, kubanga kino kye muli mu kukola kitwala bulamu bwe. Saate mumukwatira kuli omusango wakiri kitwala reputation n'abasajja abakulu babbi n'abasajja abakulu batomeza. N'ekino ekiri mu kkolwa kijjawo ekitiibwa kittensa ate ng'era kigenda kumuttira ddala. Mumuvunaane muzibe wa SB4 bwe muba muwulira yabaofendinga nnyo mumuvunaane. Kino ekintu ekiri mu kukolebwa essaawa eno nze nkiraba mu ngeri ndala nnyo. Kisukkakaawo mwenna we mukirengerera. Mwate badde agenze ku buko, ate okuwasa omwana omuto, ate okuwasa ate omwana atanneetuuka. Tebigatta. Ayagala ate owasa omwana atanneetuuka, aye bamukwadde ku ate bamututte ewakaawe, ate kakati ate ayagala okuwasa omwana atanneetuuka ewakaawe wabadde oyazaayo okukolayo ki? Ewakaawe bayaza wewawali ebibbe, wewawali emmundu. So naddala ate gwe SB4 nakugamba weetegulemu, tomanyi buzito bwa kino kintu. Nakugamba weetegulemu ne bakaya abadduka baali baana b'abantu. Manya abantu balowooza mbu gwe oba tokola political content obeera safe, obeera biki, simanyi oli mukwano onyigayo limu. Kati ate gwe bakwanguyira mangu. Tebakulinda kwandala, tebakulinda kubamerako, onyigayo ekyamu. SB4 muganda wange weekwate weekuŋŋaanye n'ekino ekiriwo kikuba ensa y'ono n'eyiyo kyokka ng'ate bwe kimala okukuba ensa kidda ku bulamu bwammwe. Omu ku mmwe omwaka guno gwe muteebereramu. Ekirala mu nnyume ya muzibe feeke muzibe kaleya, mu nnyume ya feeke muzibe narration ye enzitottola ye ku bintu ebyo ebyamukolwako nga bw'agamba bwe biba tebyakolwa ku ye birina gwe byakolwako, story eyo gyeri. Mwe temulowooza nti akasajja kano bakakuba kuleebuula, temulowooza nti kaggaayi kano bakakuba kubaleebuula, kubawaayiriza, kubaogerako biki, kubaogerako kalebule, naye story eyo gyeri. Kayina gwe kagijjako, gwe kakikoppako eyakanyumizaako. Fumanyi bwe twabanga abato oli yakunyumizaako ku mboozi z'emisambwa, bw'ojja e Kampala okuwummula mu banno
olw'okubanga bali munnange baakabi beberya mu kibuga balina obugaali balina emipiira naawe ojja na sitoole ya musambwa nabasezi ate ng'olaga nti iyo n'ojambala kano akasajja kanyumya sitoole eyo ng'ekyayinza okuba nga si yaako naye ng'ate gyeri nga kagiwulirako ekyo nakyo weekiri ng'era yenna anagireeta mu butuufu bwayo olw'okuba yawulirwako mu ono gwe baayambula edda nti oli mufere tebagenda kugigula tupanga tusobola okuwandiika ziscriputi naye omusajja oyo engeri gye yanyumyamu sitoole eyo kyova olaba buli omu yamukwatako buli omu yamusiikuula emmeeme sitoole eyo baagimunyumizaako naye ekyo take it from me buli kye yayogera gyekiri era kirina gwe kyali kikoleddwako era waliwo ettaka ly'omuntu lye baali babbye naye kaakati erina okujaabulukuka n'okujeeguulwa n'okwewula naye nga sitoole gyeri era bino byonna ebiri mu kukolebwa kutta kinyusi kya sitoole eyo ono baamunyumizaako nnyumizi naye nga sitoole eyo gyeri so kwe kubasaba ab'obuyinza ssebo omusajja oyo bemumuli abasobya nnyo mumusibire omusango ogwo defamation wakiri mumusibe obbala ebuula avunaanibwe mu mbuga z'amateeka naye kino kye muli mumukozesa kyabulabe nnyo kubanga bwe kikomawo kitwala bulamu gwe SB4 nkubuulidde nze toli kyali wange siri kyaliwo naye ate waliwo abayita ku mukutu gwo okufuna emmere sikutwala for granted n'obulamu bwo sibutwala for granted naye enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa SB4 waali etooloddemu oyinza okutunulya bino ebikolo